Ganda oyo omwana agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna. Omanyije Muloopi bajja na kumuyita mu kkooti ya Kisekwa. Ogenda kuwulira embooko Muloopye nabadde n'omukulembeze wammwe kiro Eddie Kenzo n'agamba nti aba UNCC tebalina wadde obuyinza okuba nga bakuyita oyo pulezidenti. Okati TV Neera. Ganda oyo omwana agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna. Omanyije Muloopi bajja na kumuyita mu kkooti ya Kisekwa. Ogenda kuwulira embooko Muloopye nabadde n'omukulembeze wammwe kiro Eddie Kenzo n'agamba nti aba UNCC tebalina wadde obuyinza okuba nga bakuyita oyo pulezidenti naza kuweereza yali mukama wange baba nsinga obumanyirivu n'obukugu era amanyi naye engeri y'okukikwatamu. Kirungi nnyo nze gwe gusoose okwambala ku suuti nekanzu era nebaza muganda wange Avatar Designs okutwambaza. Mpulirira ddala ng'embeera ekyusa otuuka wano ebyokoola byonna ne bikuvaako ebyokoola era ebbaluwa erimu ebintu bingi ndoopya abantu bangi eno ebbaluwa egenda kuluma buli omu. Ndoopedde ddala abantu bangi neyasitudde omuliro naye Muloopi mu bbaluwa mwali Muloopye okugezaako okukyalisa abaana ba Buganda obuganda. Okukiika embuga kirungi nnyo kuba Ssaabasajja Kabaka yateerawo ne leediyo 89.2 ey'abavubuka ab'omulembe omuki era kontenti abeera ku 88 yawukana nnyo n'abeera ku 89.2 guno mulembe gw'abavubuka yaguyita abavubuka ab'omulembe omuki guno teguzannya kyova olaba gulimu emitawaana mingi bw'olaba nga wakoze omutawaana ng'odduka embuga ng'osooka ogamba bannange omulembe Ssaabasajja yagutuwa baddadi wawe natambudde obubi ng'aluŋŋamya nga tugenda nga tweyongerayo eyabadde akujjonkera ogambye Omuloopi kati mukulu wange ate yaliko boosi wange ebiseera ebisinga omuntu nze nga yali annyambe nampaako ekyokulya ng'ensi tesobola kyemba muwanya ekitiibwa ebisigadde aba yaliko mukama wange aba nsinga obumanyirivu n'obukugu era yaba amanyi engeri gy'ayinza obyandolinga obulamu bwange bwonna mpa nnyo omuntu yali abaddeko boosi yange ekitiibwa era simwogerako kuba mukulu waabwe era yamanyi ensonga ye bwazikwata. Okiise embuga onnonga omuntu nga naye mutuule kufa mutima ne Lupazo tabeera nk'omusajja ajeemera nnono ajeemera amateeka omusajja muyiiya artist ali creative ennyo atusanyusa atubuulirira ensonga zino bwe zaaliwo Lupazo namukubira essimu ne twogera okumala essaawa nga 2 tumuga Lupazo tukoze tutya kubanga tirabikanga ekitono naye bangi baba tuzinze naye ng'olugero lw'Abaganda bwe bagamba nti akiika embuga amanya ensonga. Statements za Katikkiro mu kuzoogera maybe singa Lupazo yaliwo maybe yali badasobola okuba nga akola ki amunnyonnyola nti yamunnyonnyola kyetusinga okuba nga twetaaga conversation okuwuliziganya ebya Katikkiro waffe ne tubeera nga tubitegeera naye n'ategeera sayidi eno ey'abayimbi nembeera nga musobola okusinkinga nembeera ku page emu ekireetawo conflicts olumu sayidi emu okuba nga yemanyi kyayo naye singa mutandika okubeera nga mu negotiatinga musisinkana mwogerezeganya kigenda okuvaayo nga buli kimu kiri represented ennono zaffe tumanyi engeri okurepresentinga better because twogedde okiraba naye amaze okubeera nga ategeera sayidi y'abayimbi then tufuna common ground yensonga emu esinza okubeera nga ekola ki ng'etuleeta n'okulaba butya tuyinza okukolesa ekitone ng'ekyali Lupazo Mukama kyeyamuwa okubaako ettaffaali ery'amaanyi lyayongerako sinakindi ng'ebimu ayinza nakubifuna mu njogerezeganya ne Katikkiro. Okati TV Neera.